Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Enneema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okufa ekimu okwa Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Oluganda bakulisa mwenna okutuuka ku lunaku lwa Pentekooti, olunaku lw'amajja ga Mwoyo Omutuukirivu, lunaku Eklezia mu butongole we yazaalibwa, olunaku lwa ssanyu eri ffenna abakkiriza abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo ey'enjawulo abakkiriza mu Eklezia Katolika omutukuvu eyatandikira ddala ku lunaku luno. Olunaku lwa Pentekooti luno lujja wakayita ennaku 50 okuva ku mazika ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kinajjukirwa nti fiffe twasooka okuba n'olunaku lwa Pentekooti. Byonna bye tuli ng'Abakristo birina emirandira mu ddiini ey'Obuyudaaya oba Judaism. Eggwanga lino ery'Abayudaaya Katonda teyasooka okulonda, biri kujja okuva abalala bonna okumanya Katonda. Era nabo baalina enkuza gye baakuzangamu ennaku zino. Pasika gye tukuzanga Easter baagikuzanga okujjukira omukazi eyanunula okuva mu Misiri. Waayita ennaku 50 ne batuuka ku lusozi Sinaayi, Mukama n'abawa amateeka ge, ne bafuuka eggwanga eryawufu, eggwanga erimanyi Katonda, eggwanga eririna endagaano covenant ne Katonda. Naye nga bwe mbagambye nti baali tebalina kuba Bayudaaya bokka, naye nga Bayudaaya Katonda mwajja okuyita alonde amawanga gonna gamugoberere. So Pentecost kiba mu kigambo eky'Olugiriki kitegeera 50. So 50 days after Easter Omwoyo Omutuukirivu n'ajja era yasanga n'abatume beetegese, era yasangamu Pentekooti, yasanga n'abalala bali bava e Yerusaalemu okuza Pentekooti eri ey'Abayudaaya gye baakuzanga nga bwengambye olw'okufuna etteeka ly'Omukama ku Sinaayi, era mwalingamu n'amakungula, first fruits, amakungula n'okujja kwamu n'okufuna amateeka. Kati ffe Mwoyo Omutuukirivu olunaku lwe yajja amakulu awo ne gakyukira ddala. Pentekooti nekuba okujjibwa kwa Mwoyo Omutuukirivu kutandika ku Eklezia. Era busoma ekitabo ekyo eky'ebikula by'Abatume ojja kulaba nti okuva Mwoyo Omutuukirivu yatuuka abasajja bano tebaasigala kyekimu. Oba osomyeko emabega mu Vvanjiri, the Gospel, olaba nga abasajja bano abatume balina okutya. For example, Peetero yali mutiitiizi muzibu, atuuka n'okwegaana Kristo. Ne bali banne 10 balaba Yesu bikalubye ne badduka. Era kuva Mwoyo Omutuukirivu yajja tebaasigala kyekimu. Read the book of the Acts of the Apostles, ojja kulaba tebaasigala kyekimu. Peetero yali omutiitiizi ennyo, n'okulaba yatandika okugamba tulina kutya Katonda, tulina kutya abantu. Bennyini baagamba nga batta Kristo be yali atya, kakati ngumu takyatya. Ebyamagero bye baakolanga okuva olwo nga tubala okuyigira kwe baayigirizanga ng'abantu bakwatibwako bawonyezebwa. Tugega amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu buli bajja gye tuli bwe tumufuna enjawulo gy'aleeta mu bulamu bwaffe. Tusaba Oluganda okusobola olunaku luno twongere okukola Mwoyo Omutuukirivu atujjuze, atuwa ebitone bye, ate atuwe n'ebibala ebiva mu Mwoyo Omutuukirivu oyo. Abatume batuwa ekyokulabirako Mwoyo Omutuukirivu kyakola. So mu byonna tukole nga Mwoyo Omutuukirivu atujjuze, atutangaaze, atuyamba okutegeera ebya Katonda, atuyamba okukola Katonda by'ayagala, atuyamba ebituufu okubeera fruitful. Sabbuli tugamba nti Mwoyo Omutuukirivu wakka, Mukama asinga Mwoyo Omutuukirivu ensi n'agissa bujja. Kuba esaala Abakatoliki mugimanyi bulungi, naddala abali mu ggye lya Bikira Maria Bikira Gye mitono y'okusoma. Send forth your spirit, O Lord,
and we shall be renewed, and we shall renew the face of the earth. Zabbuli atenta mwoyo we byonna ne bizibwa bujja kali okumukobola nno atuze bujja atukyuse atuwe amaanyi atuwe obusobozi yaffe ekereziya atulambika bulungi ebitone bya mwoyo omutuukirivu omusanvu ekyamagezi ekyokutegeera ekyokumanya ekyamaanyi ekyokubuulirwa ekyobujjumbizi bw'eddiini n'ekyokutya Omukama. Ebitone byonna awamu bisooka kusangibwa mu Isaayo omulanzi chapita 11 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu bijja kukeberayo mu birabe ne Elfuya mu Bayibuli mubisanga. Yesu Kristo Isaya bwe yali alangako ali bajjudde ebitone ebyo 7 naffe byatugabanyizaako ku Pentekooti ebituyamba okuweereza Omukama ate ne bantu bannaffe ne bituyamba okuba nti tuli ku nsi naye ate tusobola n'okutakabanira eby'eggulu atali mwoyo omutuukirivu tetusobola kubiraba ebyo byonna tusobola okuwulira mu by'ensi ebyo ne tubyerabira. Twongera okukoola abooluganda mwoyo omutuukirivu ajje gye tuli. Pawulo atugamba ebitone ebyo Mukama byatuwa tulina because at the service of the church to build the body of Christ, okuzimba omubiri gwa Kristo. Nga atwadde ebitone byebyo tubyeyambe si byaffe ffekka byabalala byakugasa bigasa mwoyo omutuukirivu atuyamba okugasa abalala n'okuzimba omubiri gwa Kristo. Ebitone ebyo 7 era kutokola kimu kyokka byonna tubyetaaga era byonna tubifuna mu confirmation naye njala tunokoleyo kimu, the gift of fortitude, ekitone eky'amaanyi. Amaanyi ago sigegana amaanyi agalwana agakola emirimu edda, the courage, obugumu, obuzira tubwetaaga nnyo mu nsangi zino. Tituli mu nsi etakyasaamu Katonda kitiibwa, tuli mu nsi eyerowoozaako yekka, tuli mu nsi ejereegerera n'okunyooma abo abasaamu Katonda ekitiibwa, tuli mu nsi ejjudde ebikolwa ebyekko ebingi. So we need that gift of fortitude, ekitone eky'amaanyi nti gwe yaddulawo bonna basazeewo ogenda ku kkono gwe n'obeera ku ddyo nga tofuddeeyo oba bakuvuma oba bakujerego oba bakuyisa bubi. Tugamba ki neeredde ku kituufu. Abajulizi bwe tunaatera okujjukira mu ngeri y'enjawulo aba Uganda wano naye n'abajulizi bonna mu nsi balina ekitone ekyo eky'amaanyi, fortitude. Baasigalanga ku kituufu ate kyalinga dangerous okuba ku kituufu. Abatume bennyini tubalaba tebaalina ekitone ekyo, baabonyaabonya bali ne batta. Of the 12 apostles of Jesus, 11 were just killed. They did die natural death. John yekka yafa natural death. Naye abaamala mubonyaabonya ye n'agaana bugaanyi okufa paka yafa natural death. Yasembayo okufa. Naye 11 baaguma evaanyi tujja gifiirira. That's fortitude. Tuyinza okuba tetugenda kuttibwa ne tusobola okulemesebwa mu ngeri emu oba endala okuweereza Kristo n'okukola ekituufu. Twesabire ekitone ekyo Omukama akituwe. Mu ssala yaffe ya creed nzikiriza Katonda tugiddingako Sunday ne ku nnaku enkulu tugamba I believe in the Holy Spirit, the Lord and the giver of life. Tuzikiriza mwoyo omutuukirivu Omukama era awa obulamu. Mwoyo omutuukirivu is the Lord and giver of life. Twogera okumusitulira ebyo byonna ebyagala okwefuula ebiroodi mu bulamu bwaffe, byagala okufuuka ebyamaanyi mu bulamu bwaffe, si bye biteekeddwa. Mwoyo wa Katonda alina okubeera Lord. Let everything that wants to become Lord submit to the Holy Spirit. Naffe nabwe twaba mu bulamu bwaffe nga byagala okwefuula eby'omutawaana ennyo ati bisindike eri mwoyo omutuukirivu abikakkanye. And the giver of life
twongere okumukoowoola atuwa obulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. Oluganda mbaniriza okumbangaliza okujaguza obulungi olunaku luno lwa Mwoyo Omutuukirivu. Twongere okumukoowoola atujjuze, atulambike, ayongere okulambika eklezia we, ayongere okulambika abo baatusindika okutukumakuma mu by'eddiini. Naffe ffenna byonna bye tukola tweteeke wansi wa Mwoyo Omutuukirivu ajja kutuyamba. Mbawa omukisa ku linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu.